Kampeyini z'okulonda ez'okujjuza ekifo ky'obwa ssentebe bwa LC5 mu disitulikiti y'e Busia kweyongeddemu Ebbugumu. Stephen Wanyama wa NRM asabye poliisi okwongera abawagizi b'obukuumi oluvannyuma lw'okukitegeerako nti aba DP balina enteekateeka okulumba abawagizi ba NRM okubakuba emiggo mu matumbi budde. Bwe bajja kwambala t-shirts zaffe eza NRM bakuba abantu baffe. Naye twagenza okukizuula naye tulindiridde tekinaba kulabika. Wanyama ategeezezza nti bino byonna bigendeeramu kubanafuya era n'agumya abawagizi be okunywera ku mulamwa. Kati nina okugendera ku manifesto eriwo eya movement. Bino abyogedde wabadde anoonya obululu mu byalo by'omu maduuka g'Ennyangwe mu munisipali y'e Busia. Wabula aba DP beeganye ebigogerwako nga bagamba nti babasibako matu ga mbuzi kubaliisa ngo. Kinyiizizza nnyo obukulembeze bwa NRM mu Busia batandika okubateekako ebigambo nti abawagizi bange bagenda nga bakuba abantu kubanga bo bennyini baayagala bali abavubuka baabwe babalemese okumpagira. Eno awaniridde DP Deogratius Njoki bw'abadde anoonya akalulu magombolo omuli Bulwenge, Buhabasa, Buhehe n'amalala akasizza abalonzi b'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenuzi mu ggwanga. Kyengenda okusookerako kwe kuleeta obumu okugatta kanso kubanga bwe tulina olwaleero obusinga ddala obukulu kwe kuba nti kanso yeeyawula yeetematemamu. Okulonda okujjuza ekifo kya ssentebe w'e Busia kwaddibwamu oluvannyuma lw'okkooti ewulira emisango gy'obuli bw'enguzi n'obukenuzi okusingisa Obumadde ya ssentebe yaliko emisango omuli okukozesa bubi ofiisi ye okufuna nsimbi mu lukujjukujju obuli bw'enguzi n'ebirala. Okulonda kwa kubeerawo nga 22 January omwaka guno era nga abeesimbyewo ku kifo kino bali babiri owa NRM Stephen Wanyama n'oludda oluvuganya owa DP Deogratius Njoki. David Sekayombya yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.